Still Hope abali ku Still Hope tu Age Media tubagala nnyo tubagalira ddala oba akatuuka soko subscribe ngo like nga tosobola okuba ngo sharinga comment section ziri open osobola okuba nga ate oyisaawo ekibuuzo kyo okusinziira ku ekyo ky'owulidde mwemwe n'abayombera mu comments ekyo tekikola makulu wabula jangu kamera weeziri n'ekifo weekiri jangu tutuule osobola okuba nga otukuba amazima go ate n'abalabyo bakubeki amazima ddala n'okuyombera mu comment oba comment waliwo abatazisoma tebajja tegeera opinion yo kakati gwe jangu tetugera kukyajinga wadde 10 fe buli kimu kyaffe so ojjo otulage amazima ago atojewo obulimba gwe bwolowooza bwe tuli kubanga ate atwogera kale mu studio sirinzeka mulimu bulijjo tutambula nayo no muganda waffe muganda wa Still Hope agenda kubanga ate ababuuzaako naye tuyise ne bannaffe abalinisa hotel mu kibuga Jinja awo tusangibwa wano awali buli kyakulya buli kyakunywa ow'okusula nga wobirabaawo buli kimu service nnungi nnyo ate nga bbeeyi musobola okutula ne muteesa olina birthday n'emmundu n'ebintu ebirala jangu wano ku Alinisa Hotel twongera bajjukiza nti semina ndowooza ennaku ezeetegeka okuba nga tugiyimirizaawo zandiba nga ziweddeyo so ate weziggwayo ffe tetulaba kwanukula kuva gye muli tewali support yonna kuba twagadde twatula ne tugamba nti abantu abasinga bali bweru oba tebasobola kuba nga bajja wano bali walako ne Jinja so ne tugamba tugenda giteeka online so nga twetaaga facilitation yammwe yakuba online like 1.5 esobola okuba nga tusasuleko ekifo abajjo basomesa nabo beetaaga okuba nga basasulwa beetaaga ebyuma n'ebintu ebirala so 1.5 etumala agamba nti ezo sente wali azisobola omu nagamba wakati marriage conference leka njeyimbemu mukama mpa omukisa buli anaasumulwa mukama akibalire ku nze abaliwo akisobola naye wadde oba tosobola kusitula zonna kyonna kyolina namba z'essimu 0752 3447 ne 0761 088315 ze namba zaffe osobola okuba nga oteekako kyonna ate so far tulinayo emitwalo 4 mu 13,000 waliwo yasindikako 2,100 aleni waliwo n'omulala yasindisa 2,200 so 3 nga tusigazaayo wiiki emu tuyitawaawo ndabanga tamala tosa ku live streaming YouTube ogimanyi erya edata wa Uganda bakuba ebicupuli so data 5,000 bagaba I think baziba 20 GB 5,000 yes ba 20 GB so akati 20 GB live streaming okuva ku saawa 4 zetusobira otandikirako paka saawa 10 nzo batatumala okitegeera so tewali daga ezo zisobola kugulira omuntu agenda okujja okwogera ekyokulya ne snacks sinekibuzana tekimala atagenda kujja ne mukyalawe kuba agenda kusomesa ku bufumbo alina otambula n'ekiraga nti mufumbo tetezibamala so kola kyotegedde okuba ng'okola kola ku lw'abalala gonza ganza kati siri mufumbo mulanza ganza nabivaamu ebyo byabo ate siri mu ggwanga wabivaamu wazaala nze sinaba bituukamu ojja siri mu Uganda naye osobola osiga ku lwabaki ku lw'abalala ne basumululwa oli wasumulula obufumbo bwe ne bunywera Katonda tasaako kuleka mu kaseera nga naawe busobola otuuka ekiseera nga buyuuguma ate obusobola nga bunywedde n'akutaasiza obw'abaana kitegedde so abalina revelation eyo mweka abajja osobola okuba nga mukola ki ate mukikola buuza ku bantu osibye otya bukedde butya buzibye butya eyo gy'osinzira okuba nga otugobera okwetoola ensi yonna nga Uganda etandikira abatwala bamusinzira no mu Uganda abali mu Middle East abali mu Europe mwenna abatulaba ku bugazi obw'ensi eno mwebale kwagala Still Hope media
group the Sirop 1 the Sirop 2 ne Ege Media babale kwagala babale kusubscribing ate nanyo abantu ba subscribe kubanga ngo subscribing a channel netuka ku muntu at omupyo obojikuziza nomesonga eyo tetwogera bugezi subscribing twongera okubanga tusubscribe abantu okubanga bongera olaba banji abayita mu bintu nga wanaaba atambuza nagwa ku channel ngeno ate agenda banga atasibwa bagita wachali wesubi oli kitegeera kakati yenze Matovu Sylvester ate era yenze biyezika omulimisaawo Salongo tubbi tubbi sinabera no kukkiriza ati mba tubbi sagamba sebannafuluma olwedde oli kalembi yenze Salongo omulimisaawo yankola ne farm business Uganda ekitongole ekyabalimi n'abalunzi okwagala otegeerera farm business Uganda era ogenda ku YouTube noteeka mu farm business Uganda lwo yakomentinze eri ewaffe ku Sirop n'agamba muddiringa mu by'ettaka wemanja okungulirako oba poloti abantu be Uganda abafumete beesigika era bw'obula manye wokusanga abaja kujja wano ku Sirop baja kujja ku Sirop misajja miru gwe walimusajja oyo mu kamera agamba bano tetuli babulooka b'amataka naye ate era tulina betuguliddeko tusobola bw'obanga ozze tusobola okufunira ekifo naye nga tetuli babulooka naye okuyambako misa waffe obadde Sirop misajja miru ne Mr. Matovu bamufunidde ettaka oba Luweero oba mu Busoga oba Mbale oba Wagwe kisinza kino kyoba oyagala amataka gye gali tusobola okuwatuukana naye tera manya nti bokolagana nabo ekisooka amazima gali mu muntu obulokole siigema omuntu bangi bayita bujja okiŋŋamba nti obulokole kirala omuntu buli omu yeeyita omulokole mafina ga mulokole kobikitegeera naye ate oli wagenda njala kunzetera mujja wange ng'amutta so kitegeeza nti obulokole buli mu muntu oyo bw'oba omwesiza ate tekugambekera misajja miru nti omutima gwo kyegusooka ng'okwogera bwegambanga misajja miru nti nooba muwe emitwalo 5 ate toddawo odde wali ate obuusebuuse obanga okiwulidde omutima gwo kyegusooka ng'ogera ekibanga kibi kireke bwe kubanga kituufu kakana ng'osazeeko zero likitegeera so ekyo tugatambula bwetuso wala yambuuza Nalongo gogamba abeeranga ku kamera yoyo wa Matovu nenda bana ensi yoyo wange Nalongo abeera ku Sirop office gy'abeera wange si uli baba wegeza nemeta mu kamera nabira kamera ekyuta liri ku ojja kuboolesa obuzibu akati Alero tuzze okubanga tutaanya ensonga zavugiddewa tulambulula lero tetuze mu kiboozibozi lero tuli ku kyogereko kino si kiboozibozi ebyekiboozibozi bijja kubeera eri mu bali ab'ensi bayimbi bikyebyo naye bwe tuba tundekanisa ya Kristo tuli ku kyogereko vidiyo gye twataddeyo ya ekitundu ekisooka wagirabye yansitudde ssebo yeekuleese ozze ekipayipayi egamba kiki wakuta akati notakula eriiso lyo nolitakula naye nga ate musajja tonsanyalaza nabadde kumunya eryaliiso lyo kadabe Mutundwe temuliba amanyi mu nsi mu Uganda muno biri bintu kati biringa 2-3 ng'onooloza ku bukambwe bw'aba social media si bw'abantu baliwo enjawulo social media yelina gundi yayawo ina behavior zaayo n'abantu manya omuntu oyinza osanga omuntu engeri gyeyisa mu social media nga yanjawulo n'engeri gyeyisaamu nga tali ku social media nga yanjawulo kakati wano mu Uganda ng'onootegeera abantu obukambe bwabwe yogera kwata ku political party gye bayita NUP n'agikulira principle awo kati ate wodde ni mu bulokole kwata ku Mutundwe ne Pastor Tom omanyabo omanyi osobola kwogera ku bino n'oyogera
bagenda ku Dr. Joseph Serwadda abo basudiya abagamba yes mukama akuwadde okubikulirwa era mu maaso era abakwadde okubikulirwa naye kati genda eri manyi statements bakozesa gwe wagwadda tolina byakubuulira tolina byakwogerako gwa assistant Jesus gwosala omusango balina statement bakozaki naye wano tetujja kujajinga okwogera ku kintu manya balokole tuveemu okubeera ku side ya pasato oba ku ludda lw'emutu ekitegeera nti omwogera 10 buli ebivaayo byonna obyaniriza bisookera wuwo nze musumba wange ngamba nti bwondabako ensobi ngeri wakati wange naawe obanga ya kyaki togenda ginyumiza muntu mulala jangu gyendi oŋŋambi kitegeeza nti amanyi nti naye asobya oli kitegeera kakati gwe woba onoga nti musumba wange tasobya ekiba kikyamu ekinga gamba nga nina ensobi Jamiru matovunojo nagaha naye muganda wange ABCD atandika kugamba gwosala omusango gwe Yesu mba nimbye mba nerimbye ensobi bakola ki bajoogerako negonjoolwa nevaawo tetujoogerako lwa bubi nti ate kati nedda wabula kuli okwagala kukudrivinga oyogere ku nsobi eyo ekolebweko kakati kankuwa emboozi mba ndi awo ku simu yange nga bankubira essimu nga bangamba enjiri eya Wednesday wagirabye ekyoto kya Tuesday intercession ekyabegayi wakirabye koza linki yiyo sooka ogendeyo olabe ekituufu kankubireko kino mumisana tolabanga Dr. Serwadda yagenda mu intelligence council nze omukulu bugingo yavumanga Dr. Serwadda naye nga bombi mbawuliriza bwe yavumiranga Serwadda nga leero muzeeyi oyogedde bubi nga bugingo wali nga muyita koze leero ayogedde bubi leero avumire leero osusse kwegamba nga nange nkiraba ne ngamba nti wadde nkukkiririzaamu naye ate waliwo okoze eki osusse kati kankuwa example yino nti mu Uganda wano kuba kati bugingo ye namusuula ebbali namusuula emivuyo gyejo sisoanze jikiriza oli munabyabufuzi nina abasajja aba babiri omusumba ngesiga muteekamu yali mu kiti kiki ali mu kiti kike tomugerageranyako mukubuuza nga tomumanyi naye ng'ate gyali ku Facebook oyinza obutamanya nina abasajja aba babiri nina Dr. Joseph Serwadda owo mundeeba nina ne Pasato Mugerwa ow'Emutundwe era olina okukola ennyo okulwana ennyo okunkyaya abasajja okuba nkutulako naye nga lazima kukutulako olina oluma n'agaawa n'ejjiiko ongambe nti Mugerwa muveeko bamutundwe oba Dr. Serwadda muveeko kati nfuna akamessage ako ku WhatsApp ku link ngenda nkoonamu ate toli mwegayirizi nze ndi mwegayirizi ate ofune ku busasi mu church nze ndi mwegayirizi musajja musabi esaala yange nange njewulira ensengulidde basamize wowe kusomera twabuyitanga busasi ofune ku busasi ngere ku busasi kati wuliriza muzeeyi Mugerwa bwentuuka era bw'oba bagenda mu comments zaabwe ndowooza nze omwe yaddemu ow'obwongo eya commentinze message zadde nga 5 naye nga za bulumi wabadde owulira obulumi nalabye eki nendaba omusumba Joseph Mwesigwa David Ronald Simailo Roland byebimu byebyo bwe yatandise yagambye bwati gwatamanyi bw'oba tomumanyi era tolikola ki tolimanya mu kyaki gyozzeemu nga si muweerereza oba buli lunaku n'oba muweerereza musumba waffe ffe mu kyaki yaffe ye ayinza obutajja kweyogerako
ne bapulogulama baga nti muzeeyi waffe kyaki eno tusumbibwa mami Wasige omwogede ne muzeeyi Wasige oli kitegeera baboogera amanya kakati onaze kitegeeza mami Edith sorry onimanyi mami wange Edith mami omukyaki kati ngamba ono mami Justin mami Justin tumutumiddeko mami tukutumiddeko ono weyeyanywa kiraga nti yamwogeddeko manyage yamwalidde mu kiti kirala ng'omwana kati ajja agamba nti tolimmanya oba tomanyira tolimmanya kati statement yo nensooka nengiroba kati ngenda okulaba ndaba ekisunsu kankubulireko musajja miibi nga njo endaba oba ya ssaawa 2 naloba yangambye bwe kiba kita kigooli ekyo si kigooli ekyo kisunsu Uganda kiba kisunsu alina ekisunsu wano kiba wano nga olaba oba Crescent Crane efulungu kisunsu nalabye vidiyo eri eddakiika 10 n'essimu yange ekolaga we nakomi bwe njikuwa essaawa zino novaako message kati wulira ekisunsu nkirabye ngamba muzeeyi atandika okubuulira ebintu ebitakwatagana omanyi tubeera abalokole nga tulengera nalabye abantu nga bakomentinga eno ku mukutu gwaffe ogwa Mutundwe nena abantu nga bakomentinga I receive amina musumba ekyogera ku nze amina muzeeyi kakati wendaba vidiyo yo kakati ate vidiyo yo ate yabadde mbi nnyo mu comment tobulaba nagize naye vidiyo ezadde essaawa 8 gwa kiro we nagirabidde muzeeyi bwe ndaba vidiyo omusajja byabuulira bwe babeetegereza vidiyo eyo ng'abuulira abantu bano abali emabegawe abasumba waliwo abamutunuulidde ng'obutunuulizi bwe bati naye nga tebamumala bo tebasoma bino bantu bibagamba abantu bakyamuka nawe mangu tubibagamba amaaso gaabwe gakumpi omukazi n'atunuulanga bw'ati oba musumba yabadde yeegolodde bw'ati abantu abo baddawo nga bagamba naye kiki kineeno naye nga ffe abali I receive nkitwala nkinywezezza oli kwanga okitegeera muzeeyi bwe ndaba vidiyo eyo nempuya omutima gwange nga gwesitadde kuba bayibuli egamba zimusanze yesitala naye ate ebyesitala tebibulayo naye zimusanze abireeta negamba naye Mutundwe yeyandireese omusajja asala ekigooli nga nze oli kwanga okitegeere nengendeyo mu komenti nengamuzeeyita omugwa omu ku bataata bula tusigaza mu ggwanga nze yakomentize komenti ez'enjawulo komenti ezi 5 nakozesa gundi gye bayita farmland bw'aba bagenze n'onoonya F eri farmland ffe tuli ba farm business Uganda gundi email gye nakozeseza yabadde ya farmland Uganda nempulira obulumi omusajja abuulira ebintu tebikwatagana nempulira nga nze nassebo era bwe nalabye vidiyo yo nega muzeeyi oyogedde naye njagala nzijje mu kamera nyongera otangaaza abantu naye ng'ekyo tekinjijjaako kubeera we Mutundwe nedda kakati ekyo tekinjijjaako jala ntwawuliriza bulungi Mutundwe buli omu alina engeri gyagirabamu wali agambye lwaki Mutundwe mugifuula topic okitegedde when you come on the top you become a topic bw'oba toyagala kwogerwako sigala wansi ate twali tusoma ticha gyakoma okukuba oyo omusomesa aba akwagala kakati ffe nga Mutundwe aba alina kyetugirabamu wetulabanga ebyo weebiri nga tetumanyi obukodyo bw'omubi aba yazingako dde ekitundu kiba kituluma kuba tetusobola kutunula butunuzi nga Mutundwe omulaba agimalawo kubanga wetutuna butunuzi ne bibaawo ne tusirika baba tebasobola bitegeera nti nsobi kubanga abaabwe tebasobola byogerako bo baliwo okuwaana buwaanyi wokwata ku musumba wange nfa naawe ayogera ku Tomu mukyawirawo tagamba Yesu ayogera ku Mutundwe mukolaki mukyawirawo naye ekyo ndowooza kya mubiri anti abamu bali mubiri
nze kobenze nogera ku musumba wange era sisirika oli kitegeera naye ninamu kasensi kali akagamba mpuliriza yes ninamu kasensi kali akagamba naye tata akozeemu wano buki oli kitegeera wano mpaka nange wakanya wano koze naye ninamu sensi eri egamba nti tata wadde nawakanye naye kyayogedde ekituufu yes oli kitegeera kati ekyo kya muntu Museveni teri yaswamu wabulira mu State House bano bateekawo bifaananyi kati tosobola nti igwe amacha owa muchachiyo ogende mbogaye musumba omugaye nti omusumba gwayimiriza Katonda era kampisawo kino mbulwashi togenda Mutundwe nobayita ne bajja ekyawandiikibwa muganda wo wakunyiiza genda gyali kakati ekyo kyandikwa kituufu naye kankubuulire tosobola kuva eno n'ogenda bagamba Mutundwe nze Jamiru Mugerwa nzizo bagamba ABCD kifu you will not get that opportunity otegere ate bano benyini botuukirako kyekizibu kyayo jukira eno message oyagala ogitwalire muzeeyi naye ng'ate bano balina okuliidinga ewaani naye ate nga bano kyekizibu sitaani bawambye baalikozesa kati gwosuubira nti bagenda kutwalayo baba tebasobola naye tozi ujjano noyogera muzeeyi asoofuna akamese basooka muforwarding tolaba kali eri akatikito nakadde musenge kyange muzeeyi yazina bweyakalaba n'ateekako aneebazanga Yesu osanga teyandikalani ate kati osanga teyalifunye bubaka wandikeezeeyo kati tewalifunye opportunity kankuweeke egundi emu mu bantu bonna bempulidde ngolese Godoni kuba Godoni yalina ebimusumbuwa manyi ffe Mr. Jamiru nteroga abantu kufa business Uganda nti njogera amazima leero n'ensula enjala leero n'ensula enjala enkya n'olya naye enkya n'endya eyo engombo yange nkubuulira amazima leero gwe n'ogagaana mu maaso eri gwampita n'ogamba kwata ekizike kiikino kati Godoni yalina ensonga ezize nga y'omuntu naye yazamulemu okukwasaganya obulungi n'agenda eri yes kati ate mpulira omusajja omu era amukyazaako wano ali mu audio ng'agamba yagenda e Mutundwe layini kwe bamussa yali yamusoma naye nga kuba babeera mu layini suubi bbaati okyajjukira ono wavaegwadde kati yakalu kamugwako yali agenda eno kamusuula eno olikwako kyegera naye obubaka obwagamba n'abuwaani n'abuwa oyo gye yalaga n'abaako byayogera ngaera abasinga babiwulidde kakati eno yegundi yange nti wano bameka abagenze ne batuukira muzeeyi bamubuulire kiri kye bagambye mugendayo naye gendayo yogere nabo ekibuuzo n'oyo yagenda obubaka gwe yatikka obubaka yabutuusa teyabutuusa yamugamba nja kutwala mu nyumba yange osabirewa naye ng'ono ekigala kyali kyakutwalira oli obubaka katono gwe yabutikka kati kyekizibu ekiriwo nti kizibu okusituka n'okugamba ngenza laba musumba Tom ng'ebikonge ebiri awo ate nga bye bisinga okukola vulugu ne bikukkiriza omusajja omu yaŋŋamba ekigambo nagamba olaba eno gavumenti Museveni si yafuga bwati bwe yaŋŋamba gavumenti eno giraba sali musale obuyinza bw'alina baŋŋamba bugambi nti businga obw'omuzeeyi bw'alina nawolyako bulogo omu ng'agamba nno muli awo eno Uganda eyinza okwefugibwa abantu bana ate nga buli muntu alina obuyinza awa order ezize ate nezikola endaba nga mutuufu seraba omusirikale omu yali musirikale bwe yali akuma pulezidenti sali musali namubuuza okola ki wano ku State House yamusanga nga yali ayitawo buyisi bakamala okuwamba eggwanga bamaze emyaka ng'enaawo 5 okola ki wano jangu genda amutwala eri ewuwe maka genda okuume oyi naagala n'amubuzabuzaako n'amukuumirawo ku mmotoka n'abasirikale n'amukuuma amulinda be oyi naagaana ovaayo nga Museveni yakawamba kakati tuddeyo ku nsonga yaffe nti oyinza okulaba nga muzeeyi
ali wano nga pastor gwe tumanyi nga ali akulira imbere y'echurch naye nga ate abafuga balala kakati nze njagala tutandikewo tuti makanisa mangi oba oyinza okwekanga Mutundwe nga muzeeyi talina buzibu nga ye simuwolereza nga talina oba alina oba talina kale tusoke twale side nga talina naye ng'ate abamuli ku lusegere balina ki era ebimu nga ebikolebwayo ebimu nga ayinza okuba takola ki tabimanyi nako nga n'atowa order mulala okitegedde nga tabitegeera nako oyinza okwekanga nti n'olwo olunaku teyamanya nti gundi agenda n'okola ki yagenda n'obuulira naye ate kanjala atuddeyo kubanga oyo mwana wawaka mami yamuzaala mwana mujja na nnyina mwana wa ate kati bwe buzibu obuliwo bwe tusanze nakuza mu basumba nti kati ono omwana wawaka simanyi ono biki kati omunatandika okuba nga akola ebintu ebitakwatagana kubanga tolina ngeri yonna yoyinza okuba nga omulibyukinga kati awo mbikulira obwongo wabanga mwana musumba ono yajja ne maama era maama yamwanjula kitegeeza nti pasatoomu ne waaba alabye maama wamugaa nti mutabani waffe twagala ajja abuulire kubanga olaba bano abalala bano abamuzeeyitoomu bano abalala babe ab'omuntumbwe olaba embeera zaabwe nga si zino ezaki kati muzeeyi aba tasobola kugaana ku lwaki kubanga oli mwana wa famire kuba ayinza okusalawo namaliriza nga akosezza naye jjukira oyinza okosa maama naye ate nomaliriza nga kyokoze kimenya omubiri gwa Kristo kati olaba Matovu era tudde mu lumu nti waliwo bagambye nti omusumba enviiri okuba nga ziri wano wokka tekitandise kyadda buye waatyo enviiri ze ku bbali tezikola ki tezimera tezikula ani yakibagambe embu mwennyini enviiri zikula wano wokka kakati no kale tugende n'ekyo soke tugende n'ekyo nze nkugaye nti nze wonsala omusaayi tonjijjamu tomugerwa kyobola nze mu yawo komenti nze komenti ez'obulumi tosobola munjijjamu naye nina okugamba amazima tosobola kunnimba nti Katonda yamutonda kana akaviiri nga kali wano kokka nze njagala tutwaleyo sayidi njawawulize bulungi tugeze kamera awo wokka soko tulabe no scenario tugeze kakola ki kamera awo wokka naye bakuyise olwokubiri ogenda kuba nga oyimirira mu ki mu bantu kyogamba kakaviiri we kaba kamera awo wokka tebakasala bakasala kakati gwoba omanyi ekizibu kyo ate ng'olimuweza nti zino enviiri ezange tezimera eno zimera wano wokka kati it is your responsibility okumaintaininga kano akamera kabe nga kali ku level y'emu na saidi eno etakula kubanga misajja miiru bwe mbanga akaviiri kano ekituufu y'omusajja gwe n'akasooka olaba ng'ayimiridde n'enviiri ez'enviiri waliwo omuyimbi ne bosa bamuyita boso wa Ebonies ne Kenzo zezembiri akavubuka kali mu luyimbo banga kazina keka yenga muyindi si yazisaze naye akavubuka kali kazina akasaze eyo style eyo eyezembiri kati ekisooka nze ntera okulaba pasa Kiganda alina ekiwalaata pasa Kayanja alina ekiki kiwalaata Dr. Sewada alina eki ekiwalaata pasa Senyonga alina ekiki kiwalaata eky'abaana abasatu ng'olese omundeeba kiri wano weewati wakati mwabo abasatu omu yakyambaza enkofiira gundi Kiganda naye Dr. Serwadda alina akakofiira kano bakayiteka abaserebu kayiteka abakajja bweka okalaba ebiseera ebisinga kabeeramu ekibuzo kyange nga kiri nti musumba Roland bwe yategedde nti aligenda mu ajene waka ewaffe yali tasobola afuna akakofiira ako n'akakofiira sikawagira anti Bishop Kiganda
enkofiira ajambala nga buli oli naye alina bibye ne ku kituuti bano bonna boyogedde gubalako n'enkofiira ku kituuti naye tebazambala ono Musumba Kigaana sooke tumwesonyiwa alina ebintu bye saa tutala tukolesi atumugendemu naye nze kyeŋŋamba nga nze Musumba Mwesigwa newataligidde mu nkofiira wentegeera ekizibu kyange nti ze Jamiru nti ye nina ekizibu kimu kino ekigere oba kitirika omusawo oba kikola ki nina okuba ne solution wemba nina ekizibu nti enviri zange zikula wano wokka eno tezikula which means nina zimakinga kubanga nto every time kubanga nkimanyi nti wezinaayitamu abantu bajja kunfunira muki mu kifaananyi kirala tebajja tegeera kizibu kyange naye kakati ono azireka nezikulira ddala nezikola ne sitayiro nezikola sitayiro which means akyenyumirizaamu anti eriyo abamu mu comment tewazirabye endowooza endowooza bazirabye bagambye Brother Jamiru bamisa Jamiru ba Brother Jamiru gwe tewawuliriza yasoose n'agamba eri abagenda okwogera ku ki anti akimanyi kunviiri zange kubanga yakitegedde nti kigenda kwogerwako akimanyi nti enviiri size mwe ziri zino zagamba mbu wezimera wokka size kati foomu gyezifominze abantu banaziraba zirina kyezikola ki kyeziporomotinga kivolaba yedifendinze nga bukyali Bugembe Kayimba ke yagamba si Illuminati wadde yedifendinga nakano who cares nako yali yedifendinga wesiwasa who cares kakati omuntu weyedifendinga nga before nga tebanaana kumwogerako aba ayina ekikye kyamanyi waliwo abadde yamubuuziza lwaki zinenze enviri obadde tewanaba wakola ki abuuza neyedifendinga kuba akimanyi balina okukyogerako kyakola ng'omusumba tekiriyo kubanga awolaba wembasalire wenkubira abamu abali mu comment abali okucacanja ati Mr. Jamiru yongeramu awo wembakubira nange manye sirina saidi siri kuba musumba wabula tuli kwogera amazima zwemba manyi ekizibu kyange ati sirinda abantu bakitegeere niwe bakitegeera nina okikola ki jukira you a public figure osiiba mu bantu osiiba ku TV abeera ku Letti TV eyakayiwa alinako programu y'obujulizi ikiweweesi abeera ku Letti TV yani eyakiweweesi obeera ku TV buli saawa ate olikola programu eyaki ey'obujulizi enyweza ki nze mbadde nkulaga gyakola ekyaba asaanidde kubanga ezinviri aba nazo ewakiweweesialaba nyingi byakiweweesi nange kyobola tubireke tubisaze ate kati nze waloge nabadde naye nabadde awo nina gwe nyumya naye ku ssimu awo yamaze olaba vidiyo eyo nankubira netunyumya nemugaba omusajja waaba akola ku Letti TV nga yakiweweesi ago si mawulire okuba nga alina ekisusu n'atakisala ekigwetegaba mawulire era nze neŋŋamba nze nina gwe nagambye I think oba yo yenyini mugamba wabanga ali wa kiweweesi nga jafubutuka naje Mutundwe ne bamuwa akatuuti Mutundwe ewedde kati ulira ina kyesaategedde era mu comment wano zambuziza waliwo boogera kasangati kyokka ate ye ayanjula kansanga nkolako simanyi mperezaako nekansanga akansanga gundi akiweweesa ali kansanga mirako kati bano mu comment ezimu balinaka ate kakyamuwabyeko naye nga manyi byagala okuba nga bifaanagana kiri kansanga yemanyi neweeri manyi nawo nali ngenzeewo
kakati wakiweweesi omuntu bw'ayogera ati nnomba wa kiweweesi sooka otuulaawo misajjamiro simanyi olwokuba muzeeyi taata oba tata omwo ye mizeeyi kayanja edda jjajja kati manyi abekyawo otuuka nga taata yagenda ewa jjajja taata aliwa omwana ewakojja ndowooza katwogere bwe tutyo kakati njala tutunuulire musumba gundi simanyi Reorganize omwana wawaka aluddewo amanyi omusingi ekkanisa kwekola ki kwetambulira baba ekino tetuzze ku discussinga ku musumba wabula tukiraga ne mu makanisa amalala mwebiri abaana bagenda ebweru ne boononeka naye bba abasumba ne baleeta buleesi baagala tusibako ekintu kyabwe naye nga bakimanyi n'ekintu kifu kati yakolako ekkanisa e South Africa tetumanyi oba anti kyekizibu ky'abantu omuntu agenda South Africa oba agenda mu nsi yonna n'afuna kaluumu akazigo oba akayumba n'adubeeramu n'abantu bana n'agamba nina ekkanisa e South Africa anti balinga abazungu aveeyo n'ajjayo n'atijjisa mulina ekkanisa naye nga ekyoto kyawaka gyayita ekkanisa gamwagira zinira omusumba kamukulu yayaniriza omusajja gwayita pasita nga muzungu naye nga mbalako kaki kase anti byebyo najja namwanjulira abantu naye ngaewaabwe bulaza mu church kati anti omanyi abantu bamanyi nti wana agamba nina ekkanisa South Africa nina ekkanisa Boston nina ekkanisa New York waliwo level gye bakola ki gye bamutwalirako era tebajja muyisanga gwe yalina ekkanisa wajjinja ate nekya bamanyi nti South Africa babalakaki waliwo ku vidiyo emu gye namulabako ng'agaba nnyo sente katuuti olwo musumba amansa mu kifo kyayo muleetera olw'enjiri kati nga ye yakola ki abalaga alina mukama alina wakoze si kibi okugaba naye waliwo omuntu gwolaba nga waliwo omuntu wakola okitegere ekintu ng'akikola olaba akikola mu mutima gwe ebigenda ayagala abantu bakole ki bamulabe kibaze ntera okugamba abantu nti bano abantu abafubafuba ababuulizi katuuti mubajja kumulamwa yes naye muzeeyi wange omulaba newoziteekako newoziteeka katuuti agenda kugenza mu maaso nanjiri si bino mukama akuwa omukisa mukama akuwa simwegereza bino ng'abulidde enjiri n'ozitwalayo abatwalayo nze simutwalirangako soko gye otapinge mu mafuta kwata mu ngalo nkusabira ebinene mukama akukolere akutambuza amanga kakati n'oli atudde eri mu katebe jukira ayagala ne bamusabireko ayinza okuba tagenda afuna opportunity again okulaba omusumba oyo ng'amaze service n'akozesaako akaki akakisa ekyo kyali ku muzimu kakyate jjukira ono bamusabidde batyo agenzi na 10 meka kakati ono asikayo ezzike okyala service esobola okukyuka yonna nedda ku ggwe kakati kankweka ebintu ebiri byali mu church ekimu kiri mu church yaffe ekimu kyali wa Dr. Serwadda emyaka mingi gisoba wakiraba ndoze emyaka nga 10 yali bagoya Dr. Serwadda emyaka 8 ku 10 abantu bajja bafuwa Dr. Serwadda esente gaali mazike biri mazike n'ebyana n'ebinyanya kakati muzeeyi labako ekyo kyannuma ekituufu nze kankubireko kino kankikugambe nze ndi omu ku buntu ng'obwongo bwange bukola ki nga siri bwenti ngenda bugenzi ng'olinga zine physical ndiga ayo ezikutama ezipakawaka negenda bugenzi siri bwenti oli ndiga etegeera bwempulira ekinkona nga nkyuka nga ngamba niyo yankona eri tekyuka Dr. Serwadda kino kyakola nze kyanyiiza omukazi najja n'amuwa 10,000 Sega katuuti yava mu njiri gy'abadde abuulira n'agamba osogenda kumubuuliza wa Church of Uganda n'omuterawo 15,000 naye oli akutte kyayina bwe mubanga muwakana muleete enjiri kuba Dr. Serwadda taswabulira njiri etaliiko recording etaliiko video gomanyo anti yakuwa na transport we yes ng'akiwulidde yakwata 15,000 nakwata gosooka omubuulizi wa Church of Uganda tudde kankubwireko kino kijje kunze ku kituli kya Dr. Serwadda ng'abuulira ojje wegenze tewali wateekako sente zikka wansi wa mutwalo
ate si yeye kakankubulira naye yava ku mulamwa n'atandika okukubira omukazi mu luki mu lujjudde naye nga olijjukira ajje kuli kyetuleseza ekyo nti oli afuuwa enjiri egenda tandika okukikola ki era nange we nali oli yajja yaleeta 1000 naye ng'ayisewe bejeje ebiri bajja batapinga amafuta oli yajja nashi na 10 yamuzaali nasooka amuyimiriza